mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalage akakebera sukaali, enkebera gy'olina okwekebera mu sukaali naddala ng'oli mulwadde wa sukaali n'oba tolina osobola okubeera nga we opima sukaali wo nga bw'olaba. Bw'oti bw'olina okukola ng'oyagala okukebera sukaali oba okupima sukaali wo olabe nga bw'ayimiridde. Kati oyo eyeepimye yeekebedde mulwadde wa sukaali, kati tukedde kebera yuuyo ali 20 ali 2 taba mulungi, aba ali waggulu. Sukaali alina kubeera wansi wa 10, ne buli wabeera waggulu wa 10 ebiseera ebisinga aba waggulu. Ate nga weepimye ku makya nga tolina kye waalidde, tolina kye waatadde mu lubuto, ebiseera ebisinga wabeera mu 20 abeera waggulu, ali ku ddagala. Kati oyo yeepimye ali ku ddagala bulungi nnyo, buli ku makya akeera n'amira empeke. Nga we mukimanyi mu abatawanyizibwa sukaali, ebiseera ebisinga okeera ku makya n'olya ekyenkya bulungi. Ekyenkya emmere erina kubeera ya boyiro, onywerako ne caayi nga temuli sukaali. Ku mmere okwo kulina okubako greens oba doodo, bidoodo birina okusingako ebingi wamu ne katunkuma. Kiba kirungi nnyo singa onaba okoze bw'otyo. Bw'omala okulya ekyenkya bwe kityo olina okumira empekezo oba okwekuba empisa, abamu beekuba mpiso naye kati ono ye waakumiramira mpeke. Bw'omala okumira empeke n'oyitawoko essaawa nga ziizo, tugeze ozimiza essaawa 2.5 oba 3, weziwera ssaawa nga 6-7, kikulu nnyo osobola okubeera ng'onywa ku ddagala lino eryaffe ery'okufumba, olw'ensonga nti gwe abeera atawanyizibwa sukaali ekyamazima obeera weetaaga ku ddagala lino ery'okufumba obufumbi n'obeera ng'onywako. Eddagala eryo lyangu nnyo. Kambabulireyo ebikolo 2, ng'ekikolo ekisooka waliwo ke bayita akamuli, abasinga bakayita akamuli ka ssekajja. Akamuli ako kalina ebika bingi, kalimu kkala ez'enjawulo. Akamuli kasimbibwa nnyo ku kyaki n'ewaka bakalinanga ebimuli. Kalungi nnyo ku mmwe abatawanyizibwa sukaali. Akamuli ako olina kukozesa kamuli ka white, ofuna obukoola obw'akamuli aka white n'obuteeka mu ssefuliya n'obutokosaako. Obukoola n'obutititi oteeka mu ssefuliya n'otokosa n'obeera ng'onywako ng'omulwadde atawanyizibwa sukaali. Beera ng'onywa ku ddagala eryo, eddagala lye bayita akamuli. Bwe kati bwe kafaanana nga bwe mukalaba ku screen. N'olwekyo eddagala eryo ddungi nnyo n'ombabuulira. Eddagala eddala waliwo ekibala, tukiyita ekibala bakiyita kaleera oba kaleera. Eddagala eryo oba ekibala ekyo ojja kisanga mu butale, batunda kitunde mu butale eyo. Ekifaana bwe kityo bwe kifaanana, bamuyita kaleera oba kaleera. Munoonye, mulungi nnyo, naye mulungi nnyo ku ggwe wa sukaali. Olina mukuba juyisi, omusalaasalamu n'oteeka mu blender n'okuba juyisi n'obeera ng'onywa kajuyisi ako kalungi nnyo akaawa, naye nga mulungi nnyo ku mmwe abatawanyizibwa sukaali. Bw'oba tolina blender osobola okumunyigaanyiga mu mazzi oba n'omutokosa, naye ajja kusinga kukolera ng'omukubye juyisi. Ddagala eryo mulinoonye mubeere nga mulinywako, linywere mu kipimo, tomala ganywa. Ku ssaawa nga 6 nywako akatundu, n'ekawungeezi osobola okunywako akatundu, oba olunaku nywako akatundu k'ekikopo ke bayita akatundu. Okitegeera? Lino eddagala lye nkugambye toligatta wamu, okozesa kikolo kimu kimu. Bw'oba osaze okukozesa akamuli ka ssekajja, kozesa akamuli ako k'obeera onywako olwaleero. Ate oyitawo ennaku nga 2 osobola okukyusaamu n'okozesa ku eryo lye bayita kaleera. Bw'otyo ddagala lingi eriyamba ku sukaali, naye njagadde mbabuulireyo ebikolo 2. Bwe kityo bwe kiri, ddagala ddungi nnyo, limuweweeza bulungi nnyo, n'obeera nga tojja kusiiba bubi, tojja kunafuwa, kwegamba ng'ojja kubeera bulungi nnyo. Nga we mukimanyi mu abalwadde ba sukaali, ekyamazima omulwadde wa sukaali n'omala omalako omwaka nga togenze mu ddwaliro, olina okuyisa engalo mu maaso, omanya obeera weeyisizza bulungi. Ekirala, omulwadde wa sukaali kikulu nnyo weesonyiwa omwenge mubi. Ekirala kikulu nnyo obeere ng'okola exercise, naye eyambako. Exercise nnungi nnyo. N'ekirala, greens ezo muzitunuulire nnyo, ebivaavava ebyo bye birina okusinga emmere obungi. Bwe bakuwa ekyemisana, greens abeere mungi okusinga emmere, mukitegeera, wamu n'obutula bukatunkuma obwo nabwo buyambako nnyo. Ako koolabye akakebera sukaali, ekyamazima bw'oba omanyi nti sukaali akusumbuwa, oli mulwadde wa sukaali, kikulu nnyo obeere nako. Buli w'olaba ng'ali waggulu kikuyambako, n'obeera ng'ojja kunoonya ebyo bijja okugezaako okumussa, kugeza nga greens ezo, bivaavava ebyo, onoonye bukatunkuma, ogezeeko okunywa ku ddagala eryo ery'enjawulo. Sukaali wajja kuba ayongera okukka okusingako awo.
Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.